Atenderezebwa agulumizibwe Obwekitaffe Ettonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo Mbogombogo Kyewaggula Elizabeth Nkambwe gwaka si gwa kuzikira mwasiibye mutya bakika namwenna abampuliriza mu biti byammwe eby'enjawulo kansuubire nti muli bulungi weewaawo. Nate olwaleero mbadde njagala komawo nsobole okubeera nga mbatuusako obubaka obutonotono buno kubanga nfunye abantu bangiko abambuuza era abeewuunya nti babeera kubanga abasinga balowooza nti amakyusa oba kye tuyita ascension erina kubeera ng'omuntu amaze kufa, naye okuva obutonzi bukyanga butandika eno ye experiment esoose okubeera ng'ekolebwa mu mubiri katugambe nti ye prototype esoose kyova nti attention eya bajjajjaffe mu dimensions zonna ne mu galaxies zonna ez'enjawulo zikuŋŋaanidde ku planets si eno yokka naye waliwo ne planets endala kubanga kati ffe mu federation yaffe tugenda kweyungako ziri planets 3 eziyimuka awamu okugatta ku planets eza free world oba ez'ensi ezeetongodde ensi oba planet ezeetongodde 3 ezigenda okwegatta ku federation gye tugenda okubeeramu ekole namba toto eya 56. So bantu bangi nnyo abambuuza ekibuuzo kino njagadde nti no nkola list audio okusobola okubeera nga mbawa guidance engeri gye tusobola okubeera nga tweyambamu mu nsonga eno weewaawo. Pozzi nga sinnaba kutandika musomo ng'olwaleero mbadde nsaba bambi ndaba messages naddala okuva eri abalokole baganda bange nga mwantakinga nze ne Mulangira Jjuuko naye naasomesa ku nsulo y'amagezi naddala ku YouTube nga we mutulabula nti tugenda kusaanawo oba biki byonna wandiba omutuufu naye nga sirowooza so oli wa ddembe okubeera nga osalawo nga ggwe wobeera nga message gy'owulidde tegenda na muzimu gwo oba nakukkaanyako oli wa ddembe okwanfollowinga ensulo y'amagezi n'obutawuliriza. Sirabangayo nti nno oba ensulo y'amagezi oba nze omulongo nti nzize ku YouTube zammwe oba ku Facebook zammwe ez'abalokole ne mbavumirira nedda mukitegera ffe kyetusaba mukole ekintu kyekimu nga Yesu wakka mu balala mu bazungu kye tuyita okumandwa aba kye bayita channeling nammwe Uganda kyakize wammwe abatugamba nti nno muli batuukirivu nnyo era muyogera ne Katonda tusaba obubaka bujje nga buva direct wa Yesu ng'abazungu bwe bakikola ne baziteeka ku platforms era ne baleeta ne balaga truth ng'eddoboozi livudde mu ye si biwandiike era ensonga ataaka eyo gye mwankozeeko oba gye muzze munkolako kubanga nze sibaddamu deletinze message zammwe ayizolo kanyama tayomba oba mmwe mulowooza nti tugenda mu Kyoyina nga we mulowooza mulituwa amazzi. I don't care. Buno bulamu bwange, omuzimu gwange, omwoyo gwange, I don't care. Nasalawo. By the way, I don't care ne wabeera ani. Wensobola okubeera nga ignore my family because of kyekyo kye nasalawo. Kitegera. Ate gwe omuntu owa bulijjo oba gwe nsanze fine oli family yange naye gwe nakula naye okuva mu buto okutuuka kati nga tetukkaanya lwa nsonga ya kupiikinga buwangwa bwange so ate gwe gwendabye obulabi kitegera. So kyandibadde kirungi
bambi mufe ku saidi yammwe, mufe ku saidi yammwe mwe mubeera nga mulaba nti nno bye tukola bibuza abantu, mwe mukole ebyo ebigenda okubateeka mu layini. Okitegeera, mukikole nga bwe mubadde mukikola weewaawo, naye emyaka gyonna gye mujje mukikola era mulaba ekizikiza ekikyaliwo. Kitegeera, mulaba obubbi obukyali mu nsi, mulaba so olina okwebuuza lwaki nawandibanga okuuma lubaale ng'olubugo lubbe. Kitegeera, weewaawo n'ensonga eyo njagala okubeera nga ntereeza abazzukulu bajjajja oba abava mu Nambi n'ekintu nti ekigambo ssabo tekitegeeza kyaki oba muzikiti, era nga wenze mbagambanga ekigambo ssabo mu bazungu kyebayita pyramids, kyebayita pyramids. Ezo eri ku dollar bill kyekifaanagana, kyekintu kyekimu ly'essabo, era essabo its their energy centers, era y'ensonga lwaki mulaba pyramid efaanagana ng'essabo eryaffe. Va ku gana abamajingirira abalya emmere bye bateekawo ebyokubeera nga tukola bye twagala, simanyi mategula, simanyi nnyo nedda, naye essabo ettuufu lirina kubeera nga we lyabangibwa era gye tugenda okuddamu ng'Abaganda. Ye piramidi yaffe ery'essubi lyokka. Kitegeera, kyaki kiva mu mother car oba mother source, gwali musambwa ogwali mu Middle East ogwabeeranga mu mpuku, nga mother source ono wa abantu abayitaayita abayingiza mu mpuku eyo n'abaliikiriza ku bwongo bwabwe. Ekyo kyekikola mind control tool. Kyaki oba muzikiti y'ensonga nti nno byakolebwa omuntu omu. Kitegeera, era byonna byakolebwa katiba ka muntu omu ne babisaasaanya for divide and rule, naye nga ffenna tuli kintu kimu. Era gye tulaga mu 5 dimension y'ensonga lwaki nabagamba nti ogenda kuzuulako nti nga wali muddugavu, waliko omuzungu, waliko Omuchina, waliko Omuwarabu, byonna ffenna twayitayo ng'emyoyo gyaffe. Kikkirize kigaane. Dimension gye tubaddemu ey'ekizikiza oba kye tubadde tutambuliramu n'okutuusa olunaku olwaleero ekikya ekiggwaawo nga tusigazza just siikirize. Kitegeera, tubadde twabikkibwa amaaso nga tetumanyi kiki, twewalana, naye ng'amazima gw'oyisa obubi manya nti nno ate mu incarnation egizigenda okuddamu oba ze tubadde twaliyokko naffe. Kitegeera, twaliyo. So correction. So nsaba bambi wobeera nga ofiiringa nga ekintu kyonna kyetubeera tusomesa ku YouTube kikukosa enzikirizayo, don't listen. Simple. Kitegeera, yes, don't listen. Genda woolowooza nti omuzimu gwo gukola ki, guyimusibwa. Kitegeera, totufaako nnyo kubanga naffe twesalirawo. This is a free will. N'ekyo ku bigambo bye ngenda okwogera, buli muntu yenna ali wa ddembe okubeera nti asalawo. Ekitegeera, ali wa ddembe okubeera nti asalawo we bibeera nga bikaanyizibwa n'omwoyo gwo n'emmeeme eyo n'omuzimu gwo, then oli wa ddembe okubikola ki, okugenda nabyo weewaawo. So there's no procedures z'olina okubeera ng'otandika okugamba oba ng'otandika olugendo lwo olwa ascension oba olwa amakyusa agakujja
ku mutendera gumu okuzza mu ndala. Abantu abasinga balina okubuzaabuzibwa nga balowooza nti ascension kitegeeza nti maybe ogenda kuva mu hoteeri maybe Bangal oba star one hotel odde mu 5-star hotel. Nedda, si bwe kiri. Amakyusa gali munda mu ggwe. Amakyusa gali energy centers ziri munda mu ggwe. Nga ggwe kennyini ye ggwe alina okuprojectinga amaanyi ago. Kitegeera? Mu kukyusa amaanyi ago n'okukyusa vibration yo then no sobola okubeera nga okwasaganya ne amasannyalaze aga 5D. So si kukyusa kifo naye kukyusa amasannyalaze. W'okyusa amasannyalaze then entegeerayo ey'ebintu eba ekyuka. Kati engeri we tuva mu adolescence stage spiritually tuyingira obukulu, omwana abeera yeetongola. Kitegera? Mu kwetongola abeera atandika okwetengerera n'afuuka omuzadde. Tekimuggyako kubeera muzadde, kubeera ng'alina omuzadde nga ye taata Tonda ne maama Namugereka, naye kati oyise mu stages then weezuula oba otandika okubeera nga omwana gwe bakuzizza abadde ayomba ku luzzi, abadde alwana, kati afunye amaka yeetongodde. Kye bayita okubeera ng'osuumusibwa ng'oyingira eddaala eryokutaano. Ekitegeeza nti ofuuse Katonda oyo ky'olina okuba eyagabana ku bwa taata ne maama obutudde mu mutima. Era nga we nabasomesaako ku musomo ki ogw'emabegakaawo. Kitegeera? So w'otandika okwetengerera then otandika okubeera ng'otandika amaka ago then gakuyamba okubeera nti okola amateeka agafuga amaka, bwe bwakabaka bwo oba bwe bwakatonda bwo, naye tekijjaawo kubeera nti nno okyalina abazadde bo era b'ossaamu ekitiibwa. Kye bayita ascension. Naye temulowooza nti nno ensi egenda kukyuka. Fine, ebimu bigenda kukola ki nti ebimu amasannyalaze amatono agabadde galiwo nti gabadde tegalaga bintu bimu bibeera bigenda kulabika kubanga amasannyalaze gabeera geeyongedde then abantu abo ne balabika. Nga we mulaba nti nno bajjajja olunaku olwaleero tuyina billions 8 abali mu positions oba mu camps ez'enjawulo era batambula mu bibuga ebyenjawulo ne mu byalo ebyenjawulo webali n'amagye agayina okukola ku nsonga eno. Kitegeera? Weegali era ne departments ez'enjawulo ezirina okubeera nga zitayamba ku bazzukulu weeziri, naye tobalaba, naye nga tekigaana kubeera nti weebali nti gwe okyalina amasannyalaze oba tukyalina amasannyalaze matonoko okusinga ku bo. Ate n'ekirala nti nno baabateekako amateeka bajjajja abatwala wano abatuula mu sseŋŋendo Satan nti tebalina kutweraga paka akaseera nga kakoze eki nga katuuka ku lw'ebizibu bye baali balabyekoko emabega. Okitegeera? So procedure esooka gy'olina okubeera nga ofollowinga mu lugendo luno, ekisooka olina okukkiriza. Kkiriza era ogambe bajjajjaabo, bakama bange nzikiriza nte ebikadde byonna munnyambe nsobole okubeera nga njambusibwa. Erino etteeka lya buli kinnoomu, oba mubi oba mulungi oba mmwe mulowooza nti abadde evil oba ki, as long as are giving in n'ava mu bikolwa bye eby'ekibi,
abadde omubbi w'ettaka n'amanya nti nno ebyalo by'abadde asengulako abantu agenda kuzzaayo ettaka eryo alizzize bannannyini be yatta asobole okubeera nga at least yeetonda, oyo ali free okubeera nga ngadda ku kitangala, kubanga ffenna tuli bantu omu, ffenna tuli baana ba taata ne taata tonna ne mama Namugereka. So eryo tteeka lya buli kinoomu w'obeera nga weekubye mu mutima ekiseera kino n'omanya nti nno obulamu bwange nzize mbutambuza mu ngeri mbi, kati kantereeze, you are free. Naye w'olowooza nti nno obbye emmayiro y'ettaka oba okoze ebyo byonna osse abantu bona nti ogenda kubeerawo wano, sirowooza wandiba omutuufu, naye nga sirowooza nti osukka wano okumala n'emyaka 5. Kigenda kubeera kizibu. Ekyo just proposal yange, simanyi timeline, kubanga timeline ezikyuka okusinziira ffe we tulina okubeera nga tubehavingamu. Era y'ensonga lwaki tuba encouraging nti mwabayagala changes okubeera nti wabeerawo enkyukakyuka ey'omuggundo. Mukozese ebigambo nti ndi kitangaala nsindika ekitangaala eri ensi, ndi kitangaala nsindika ekitangaala eri Uganda. Oba olaba nti nno Uganda yeetaaga obuyambi oba continent oba Africa oba Europe oba ki, okitegeera. Kati determination yo ey'okubeera nga otandika okuyisaamu amasannyalaze ago ne gakyusa abalala, kitegeera, then kyekiyamba okubeera nti either timeline ekyuka twanguwa oba tulwawo, kitegeera. So kizibu nnyo okudetermininga nti nno mu time bweti nti kino kigenda kubaawo, nedda. Y'ensonga lwaki always ne mu bitabo era amazina ag'ekizikiza gabagamba nti tewaliwo amanyi lunaku. Kyo kyekituufu, tewaliwo amanyi lunaku oba tewaliwo amanyi essaawa, naye tusemberedde kubanga already switch etuyingiza mu dimension ey'okutaano already eri turned off, eri turned on, I mean. Tetukyasobola kudda mabega era tekikyasoboka, kitegeera, tekikyasoboka. So abalowooza nti nno mugenda kukola simanyi dynasty simanyi biki, mujja gikolera mu dimension endala, naye ate nga mwandiba abatuufu, naye nga sirowooza, kubanga era ne babeera babatutte mu dimension endala ya planet endala, mugenda kuzaalibwa nga baana bato, mutandike either the same, mutandike cycle y'emu, kigera. So you are free okukkiriza byenkugamba, eggwamanyi obulamu bwo tewali wayina kukaka, tewali oli Katonda owannaggwano ayina okwesalirawo, kitegera. So okkiriza then ogambe bakama bange bajjajjange nsaba mukole kyonna ekisoboka okusobola okubeera nga nnyimusibwa. Wootakikola kuba kwatula n'akamwako era tebalina kye bagenda kukolera, kubanga buli muntu yenna mu butonzi olina free will y'okusalawo. N'emyoyo gyonna egiplaying ekizikiza nga newoobeera ng'olowooza nti nno mubi nnyo ne gukeera ku makya ne gugamba nti nno nsazeewo kudda mu kitangaala, era gudda mu kitangaala oba ne guweebwa omuzimu, kitegera, guweebwa omuzimu era n'atandika okubeera nga aprayinga mu kitangaala, kubanga ekitangaala bwe kityo bwe kitambula. Ekirala procedure ng'omaze okutegeeza bajjajjaabo nti mukole kyonna ekisoboka, then babeera bafunye permission, bagenda kubeera nga bakola operations zaabwe nga weebase. Y'ensonga lwaki twabagamba nti muyina okuincreasinga mu ngeri y'okwebakamu, mweyongera okubeera nga mwebakamu, that is abanaabeera bakkiriza. Then procedure endala eddako, sonyiwa abo bonna abazze bakusobya, ekitegera. Incarnations zonna, we wali omuwarabu, we wali omuzungu, we wali omuyindi, we waliko omukyayina, we waliko omuti, oba waliwo eyakusobya, kitegera, musonyiwe ne gw'ogenda okusobya,
nakyo kigatteko gw'osobezza ne gw'ogenda okusobya maaso omusonyiwe. Kitegera abo bonna ab'emabega bonna basonyiwe, kubanga wotakikola spiritually kiina implication era ascension yo ebeera tetambula bulungi. Ekirala then ng'omaze okusonyiwa then naawe saba ekisonyiwo eri abo bonna. Kati oba oyogera ne level ey'abali emyoyo egyasooka gye tuyita walakira soosi oba omuzimu ogwaviira ddala mu maama ne taata nga tegubanaba gusiimuula kutandika jjane yaagwo ey'okuddamu okwezuula mu kitangaala oba okubeera love light. Kitegera so sonyiwa, ng'osonyiwa abo bonna emirundi gyonna gy'ozza otambula mu mawanga ag'enjawulo, mu famire ez'enjawulo, abo bonna bozza osobya ne bw'okyasobya ne bw'ogenda okusobya. Kitegera bonna basonyiwe. Kitegera eyo procedure nayo endala gy'olina okukola ng'ogyatula n'akamwako. Oba waliko embwa oba waliko ki nga bye waliwo ensobi ze wakola, oba waliko omuti, oba waliko ekyennyanja mu bwekyennyanja bwo mu kiseera bwe wali ekyennyanja nga waliwo ekisobi kye wakola, kye kiseera oyatule n'akamwako nti osonyiye era naawe ate osabe ekisonyiwo eri emyoyo egyo. Procedure endala kutula endagaano oba emikago gyonna gye wali okoze ne banno emabega, kubanga bayinza okubeera nga mu kubeera nga batambula mu families ez'enjawulo oba mu mawanga ag'enjawulo ate luli baali banywanyi bo naye we waayitawo ebbanga, kubanga jjukira tuli mu period eya kumpi we tubeera nga tuyogedde mu myoyo gyokka egiri ku maama Nattimba, tuyogerera ndowooza mu period ya myaka 5,000 n'okusoba, kubanga jjukira we twali tufunye chance ng'eno yennyini twasobya ne twegezewaza ne tuyagala tukozese just technology okusobola okubeera nga tweyamboosa mu kifo ky'okukozesa obutonzi ne tunyiza taata ne maama n'atupanishinga ne tuddayo wansi. So muteekinge nti nno emyoyo egiri wano olunaku olwaleero tegikka wansi wa 5,000 mu myaka, nga newankubadde waliwo ate emikadde n'egisingako. Ate era egyo tuyogedde buyogezi just mu dimension, naye waliwo jjukira otandikira mu dimension emu then nodda mu yookubiri, ekitegeeza nti ekitono ennyo tewaliiwo mwoyo wano gukka wansi wa 10,000 egy'emyaka. Oba muntegeera? Tewali bana abatavangangako ku maama Nattimba, tewali wakka wansi w'10,000 okuva we wava ku source. Kitegeera? Then waliwo ate abakadde abasingako nga bo bava ku planets oba ku sseŋŋendo ndala nga bajja ku rescue. Bomu we yatulika mu Nagasaki. Then emyoyo egisinga gwe nange abasinga oba abamu aba planets endala baasalawo naddala bannaggwano okusobola okubeera nti bajja bazaalibwe wano basobole okubeera nga bayambako mu kiseera kino, naye nga abamu si baawano. Kitegera? Ate abalala bo mu 89 baatandika okubeera nga baweeyinga abo babeera bayise, then nabo baakomawo mu 9 basobole okubeera nga bayambako mu kukola ki. They risked no, bariskinga era beebo benna bagambe aba 9 bonna
abayina okubeera nga waliwo emirimu gye bagenda okukola kubanga beebigezo bo nga bo bakola ki baabiyita naye ate ne barisikinga okuddamu kubanga ate mu kuddamu ate oyinza okwessa bwe buzibu naye katusabe nti basobole okubeera nga bajjukira endagaano ze baayitamu. So kutula emikago egyo, kutula endagaano zonna ze wakola, kitegeera endagaano naddala z'omanyi n'ez'otamanyi nga tezaali za kitangaala zikutule. Emyoyo egyo egimu gye wabeera nayo gye wakola nagyo emikago ebiseera mu kaseera kano kubanga muba muyina omukago ye mu kizikiza kye atajja n'aliikiririza ku ggwe kubanga ye mu kizikiza kye abeera talina maanyi aba alina kujja n'aliikiriza mu kuggwe. Naye jjukira oyina free will naye ate jjukira wakola omukago naye emabega oba emitwalo nga esatu emabega mu bulamu bwo. So oyina okubeera nga ojjawo omukago ogwo oba endagaano gye wakola okutuusa paka olunaku olwaleero ng'ejja kuzza emabega, then oyimusibwe bwamutengerere kubanga buli muntu kinnoomu nga Katonda oli weetengeredde ng'olina free will okubeera ng'okola ki ng'osalawo, okitegeera. Yes, so zezo procedures z'olina okubeera nga oyitamu then bajjajja ne basobola okubeera nga batandika emirimu gyabwe okusobola okubeera nga bakolamu omulimu. N'ekirala kola research ku bantu ab'enjawulo, ku basomesa ab'enjawulo, tandika okutambuza ensonga kubanga ezo zo zigenda kukubisa abantu abamu oba zigenda tukubisa abatazibeera batazikoze mu maaso eyo. So gezaako okulaba nti nno otandika okutambuza ensonga zammwe ez'ekika nga totunuulira buuma kubanga empewo si ssente, empewo mikisa bukisa. It's just energy, it's not money, okitegeera. So wobeera ng'omaze ebintu ebyo then oba obawadde green light okusobola okubeera nga batandika okukola upgrades munda mu ggwe ne basobola okubeera nga bakutereeza ate n'osobola okubeera ng'oyimusibwa wamu mu bwakatonda bwo weewaawo. Pozi ekintu ekirala kye neerabira luli okubeera nga advisingamuko naddala ku YouTube bebo abali mu biyumba nga ennyama ebintu bwe bityo ebyokulya nga bambi mweri limited. Wobeera ng'ofumba osobola okubeera nga wakatandika okufumba ennyama eyo nga tonabakola ki okuyisaawo eddakiika nga 3 soka gisabire nti ndi kitangaala nsindika ekitangaala eri ebyokulya bino nga mbitukuza okubiggyamu amaanyi gonna ag'obutwa, amaanyi microchips zonna byonna ebitasaanidde nga si bya kitangaala mbiggyamu. Oba si kyekyo n'ogamba bajjajjange nsaba mutukuze emmere eno esobole okubeera nga ebeeramu amasannyalaze ag'ekitangaala. Either ways zonna kisobola okukolera ben uyisaawo eddakiika 3 then ebeera emaze okubeera nga etereezebwa. Yeeyo advice gye luli gye neerabira okubeera nga mpisaawo. Weewaawo oli waddembe okubeera nga owakana oba okugaana ebintu by'obeera owuliriza kubanga obulamu bubwo, kitegeera obulamu bubwo tewali wayina kusalirawo. Weewaawo ndi kitangaala nkusindikira ekitangaala, ndi kwagala nkusindikira okwagala, ndi bumu nkusindikira obumu, ndi ddembe nkusindikira eddembe, ndi buwanguzi nsindikira obuwanguzi, ndi mazima nkusindikira amazima. Weewaawo atenderezebwa agulumizibwe ekitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo, akuume atakuumira mpeera.